الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اهتدى بهديه وتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. تمويبز الله تبارك وتعالى إبانغال ينه على نعمه تتوالى كبينجرا إبيجيندير ظاهرة وباطنة. مويبيو الله تبارك وتعالى بياتو قبيدا انتكرا مويمو مويبيو إبيدابواكو نبي كسف تمويقايرا الله سبحانه وتعالى لبيريرا أن يديم علينا نعمه سيغالينغا تقبيري بينجرا iwatali kutukendeeza ate era awamu n'okwebaza ebyo byonna Allah tabaraka wa ta'ala byabeera atugabiridde. Nzizako okwegayira Allah tabaraka wa ta'ala seebyengera n'okusaasira kwe n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nenneekubiriza nammwe abalungi okubeera nga tutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ennaku z'omwezi ziri 30 mu mwezi ogwa al-Muharram mwaka 1447 oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mu ddakiika enfunda zino njagadde okubeerako ebigambo biidhnihi tabaraka wa ta'ala bye tugabana nga omu ku baganda baffe awangaalira mu ggwanga erya al-Mamlakatu al-Arabiyya as-Saudiya yabumpeerezza obugambo buno nga mwana wattu buwoomu okukamala, muganda waffe sheekh waffe Yusuf. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga amukuuma n'abeera nga yampeerezza obugambo buno nga mwana wattu bukulu nnyo min ahamiyatiha, olw'obukulu bwabo bongera okubeera nti eri yenna munna aqida, munna nzikiriza, munna tawhid ayongera okubeera nti arasakha n'okwekuuma enzikiriza ye obulungi, kubanga wakati mu kwekuuma enzikiriza n'okuginywereza ddala fahiya saadatu alhaqiqiya, mwemuli essanyu erya nnama ddala, mwemuli okwesiima okutakutukawo, kama qaala ba'du ahli salaf, ng'abamu ku basalafu we baakinogaanya ne bagamba nti law ya'lamu almuluk wa abnaa'u almuluk, singa abafuzi bonna mu bufuzi bwabwe n'ebitiibwa byabwe n'abaana baabwe baali bakimanyidde ddala, ma nahnu fiihi, kyetulina nakki kyetulimu mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yatusiimira ng'enzikiriza, lajadaluuna alayhi bisuyuf, bandibadde mwana wattu batweŋŋanga na bitala mu kubeera nga batusuuza n'okutuggyako ekyomuwendo ekyo ekitalina mwana wattu muwendo goyinza kugereka ku kyo olw'obusava bwakyo, olw'obwebbeeyi bwakyo. Idhan ab'ebitiibwa barakallahu fiikum, min ahamiyati al-aqida wa rusukhiha, olw'obukulu bw'enzikiriza n'obunywevu bwayo eri ggwe nange biidhnihi tabaraka wa ta'ala, kikulu nnyo okubeera nti bino ebigambo obyekenneenya. Nkusaba biidhnihi tabaraka wa ta'ala abikuwa obitegeere, ng'era byongera okulaga
ekyebeeyi n'essanyu eriri eri oyo yenna Allah tabaraka wa taala gwabeera agaziyiza ekifuba n'abeera nti enzikiriza Allah tabaraka wa taala agimuwa mu kifuba kye neyetuulamu. Ng'era ebigambo bino tegeera ennono y'obusiraamu. Mu ddiini yaffe ng'abantu we bayina ennono mu byobuwangwa mu bika byabwe eby'enjawulo ze bagoberera, ze bakkiririzaamu era ze balondoola ne bazitambulirako obuwangaazi bwabwe bwe bawangaala ku dduniya, hatta abamu ne batuuka n'okubeera nga bazifiirako iyaadan billah. Kimanye nti mu ddiini yaffe ey'obusiraamu Allah tabaraka wa taala gye yatusiimira erina embeera ey'enjawulo. Kale mu kifaananyi okusiigira ekifaananyi ekirungi barakallahu fiikum, obeere nti ddala bye wandisuubidde nti bye birina amakulu mu nnono ez'ebika eby'enjawulo, naddala kale katugambe nga abeenyumiriza mu Buganda bwabwe ne batuuka n'okubeera nti bulina ekifo eky'omuwendo mu mitima gy'abamu, naddala kwabo abamu abeetwala okubanga nti basiraamu. Tegeera gwe omusiraamu yenna munna nzikiriza ey'obusiraamu otya singa obuuzibwa gundi oli wa kika ki, gundi gwe oli wa kika ki, jjukira nti naam abantu ebyo babitunuulira nga bya kitalo. Omuntu okumanya ekika kye, okumanya essiga gy'asibuka, okumanya obujjajjaabwe, okumanya omuziro gwe, okumanya omubala gw'ekika, twala tugende wahakadha, ebyo byonna gasiya. Naye fine, singa omuntu akubuuza najjira mu layini eyo barakallahu fiikum okubeera nti tuskitahu, naam, okubeera nti tuskituhu, omusirisa biidhnihi tabaraka wa taala, n'obeera nti omukomako. Singa abeera nti akubuuza nti owange oli wa kika ki, gundi gwe oli wa kika ki, ddamu bunnambiro omugambe nti ndi wa kika kya busiraamu, kika kyo busiraamu. Totawaana, tomenyeka naye, mugamba nze neddira mbogo, nze neddira mamba, nze neddira nseenene, twala tugende. Bwakubuuza nti gundi gwe oli wa kika ki, mugambe nti muddamu omugambe nti ndi wa kika kya busiraamu. Tayyib, singa akubuuza era nti omukulu w'ekika kyo yani, omukulu w'ekika kyo yani, nga mwanukule omutegeeze nti y'ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omukulu w'ekika kyaffe y'ow'ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabbi waffe. Tayyib, bwagenda mu maaso nga akulemerako, ayagala okumanya nti oli wa muziro ki, yefudde nti bino byonna obimugambye tabitegedde, kale weddira muziro ki, kubanga ekyo nakyo abantu bakitwala nga kirina amakulu manene omuntu okubeera nti abeera n'omuziro. Oli bwakubuuza nti omuziro gwo ki, naam, mugambe nti ffe tetweddira. Muziro gwo ki, mugambe ffe tetweddira. Buli kyaziyizibwa mu Qur'an, naam, ffe tetulina bye tweddira nga Abaganda oba bannabika, bannabyokoola, bannabyabuwangwa, amakulu, bannabibbo nga bwe babitunuulira nga nsonga. Oli bwakubuuza nti omuziro gwo ki, mutegeeze nti ffe tweddira buli kyaziyizibwa, ffe tweddira buli kyaziyizibwa mu Qur'an. Omuziro ogutaliiko bujulizi tetugweddira, omuziro ogutaliiko bujulizi tetugweddira, khalas. Bwotyo bw'oba omwanukula. Kulemeddeko akubuuza nti omuziro gwo kiki, agala okumanya ng'abantu we batuuka n'okubeera nti baharamisa ebyo Allah tabaraka wa taala bye yahalalisa, oli n'atuuka okugaana okubeera nti alya Allah kye yahalalisa, n'atuuka okugaana okuwasa
Allah gwe yamufuulira nga halali gyali olw'obuzibu bw'okubeera nti kweddira miziro gasiya twala tugende. Bwakubuuza najjira mu layini eyo mugambe ffe tweddira buli kyaziyizibwa mu Qur'an. Omuziro ogutaliiko bujulizi tetugweddira khalas. Nakano kakula okumanya. Oyo yenna omuntu eyeesiba mu biwayi ebifaanaganako weebityo bikatwala tugende, okwesiba mu kiwayi oba akabinja konna akayimiridde ku masiga agaawukana ne Qur'ani y'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne sunna oba ensomesa z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, gwe munnanzikiriza wano saawo nnyo ebirowoozo byo. Omuntu okwesiba mu biwayi oba akabinja oba ebikatwala tugende, naam, konna akayimiridde ku masiga agaawukana ne Qur'ani n'ensomesa z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kimanye gwampuliriza nti nkola ya kishiriku, nkola ya kisamize, nkola yaba nabyokola, nkola yaba nabibbo, nkola yaba nabyabuwangwa. Twala tugende eyo nno omwana wattu nkola ya kisamize Allah azza wa jal yagitugaana obujulizi. Bona atunulako mu suratu Rum kuva ku aya ya 3 mpaka ku 32, nannyini nsi Allah waffe atugamba nti wala takunu minal mushrikin, tembeera mwaba abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, abaasalawo okubeera nti naam beefunirayo obuwayi oba ebiwayi n'obubinjabinja kwe batambuliza ensonga zaabwe, naye ng'obubinjabinja obwo ne batuuka okubeera nga bawangaala mu ddiini y'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga balina obubinjabinja ebika n'obukundikundi n'ebiwayi bye bagoberera era bye bakkiririzaamu n'embeera zaabyo ez'enjawulo. Okiwulidde? Ne batuuka okubeera nga bwe babagamba ebya Allah tabaraka wa ta'ala ebiri mu Qur'ani oba ebyajjanga biyitira ku lulimi lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ebiri mu nsomesa ze, tebabyaniriza olw'okubeera nti balina bye baasalawo okugoberera. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, ne bawangaala mu bukundi bwabwe, mu bibinja bwabwe, mu bika byabwe bifaanaganako ebityo. Twala tugende ne bakomekerera nga mwana wattu kwe basisinkanidde Allah tabaraka wa ta'ala, wal'iyadu billah. Kiyite nti ebika oba kyonna ky'oyagala, essira liri ku makulu aga aya eyo nga totunudde kungulu kwa bigambo, kubanga ebigambo by'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabiwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kuŋŋaanyizo, nga omubaka alayhi salatu wassalam yatunnyonnyola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yali ategeeza, oba abo alladhina shahadu alwahyi, abaajulira ku bubaka. Fal'ibratu bilmaqasidi walmaani, ekikulu kumanya ki Allah azza wa jalla kye yali ayagala, ekigenderwa ky'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu kussa ebigambo bye ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne umma ye n'amakulu ameekusifu agali mu ayati z'Oweekitiibwa Allah, la bi alfaadhi walmabani, totunuulira byakungulu. Idhan obugambo obwo bukulu nnyo gweri, naam, munnanzikiriza munnatawhidi ayawula Allah tabaraka wa ta'ala, kikulu nnyo okubeera nga ofunvubira n'osinziira n'olangirira lunye. Mwana wattu misanattuku abaddu ne bakitegeera entambulayo nga temuliimu mankwetu, temuliimu kalenge, temuliimu kwekomomma wa hakadha. Eyo nno yenzikiriza Allah tabaraka wa ta'ala gyabanja buli muddu yenna yagamba nti yasiramuka okutambulirako, nga temuliimu nzikiza yonna, temuliimu biseregende byonna, n'oyimirira ku magulu go mwana wattu nga min samimi qalbik, okuva ku ntobo y'omutima gwo ng'ekyo ekituddeyo ddala ne ku biyungo byo, ku lulimiro kyekiyitako, nga nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam, oyo
Allah tabaraka wa ta'ala gwe yalagira ombaka sallallahu alaihi wasallam nabo bonna bamugoberera okubeera nti batambulira ku nkola ye alhanifiyya eyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Okategedde bwe yayimira ku magulu ge n'alangirira eri bonna bannabyokola, eri bonna basamize, eri bonna bannabika, eri bonna bannabyabuwangwa, eri bonna abashiriku, eri bonna bannampewo, owulidde, eri bonna bannalubaale, n'abategeeza misana nti inna buraa'u minkum, mukimanye nti tubeesamba n'embeera zammwe ezo zonna ez'obusamize, ez'obushiriku, ez'ebyobuwangwa, twala tugende n'ennono masiga, twala tugende inna buraa'u minkum, tubeesamba n'embeera ezo, wa mimma ta'budun, tubeesamba mwe kennyini abenyigira mu mbeera ezo, wa mimma ta'buduna min dunillah, n'ebyo byonna bye musamira nabyo, n'ebyo byonna bye mulokompoka nabyo ne mulombojja, n'ebyo byonna bye mukoowoola, n'ebyo byonna byo muddiŋŋana, owulidde, wa mimma ta'buduna min dunillah, tubeesamba n'ebyo byonna bye musinza ebitali Allah, bye mumugattako, kafarna bikum, wallahi tubawakanya, era wallahi tetulina mmwe, tetugenda kusaidinga nammwe, mukimanye nti wabada bainana wa bainakumul adawa, wakati waffe nammwe waliwo obukyayi, waliwo okubeera nti tetugenda kusaidinga nammwe abadan lubeerera hatta tu'minu billah, tukanga mutegedde yabatonda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jagadde obugambo obwo tubugabane insha Allahu azza wa jal. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبع الله سبحانه وتعالى tuteeke mwabo abamwawula bannanzikiriza abeekuuma التوحيد ebbanga lyonna n'enkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إلهنا والحمد لله.